newunyiza wongayimbu gwe tobira tewalina kyolaba sa sisoma nko comment ya muntu okujjaka bembera nabo abawala waliwo video batera okundaga kati waliwo video zenalaba in fact omuntu okunvuma video zezo nazirabanga waliwo omwa lawyers ndeetedde twalina ku church bagulewo omusango videos so kwe kuziyitamu awo nga ze n'aba security bali ba police so nga babiyitamuko waliwo n'abalala bali concerned bantu ba ku church nga bawawaabidde nga bo nti olw'omusumba waabwe olw'ekkanisa kati nga beetaaga ba witness that is me and pastor omusango gwe nga gugenda maaso we nalaba ndowooza videos naye mutebindi bize nange nkiraba sisobola kukwata simu nga nina obudde obw'okukuza omwana nina okukuza abaana nina abaana bangi katonda bampadde ndi wamukisa nti ate si bangu wakeeyo so omuntu yenna alina abaana akimanyi si bangu naye omuntu yenna akola akimanyi obudde si bwangu bwakufuna ate bw'obeera mu buweereza nekisukka kati buli kadde komala ng'oyita mu comments togenda kufuna budde bukola by'olina kukola kyekisooka kubanga oli yamaze okomenti nga n'agenda kati bwe guba nga si mulimu gwange nti business sigenda gendayo ekitegeeza actually tuyita kweno program okubagamba nti tabalaba siri ku Facebook birala ki bye bakozesa mpozi okwogerako YouTube ndiyo kubanga bwengeri gyendi mu music department ku Salt ninayo account esobola okuba nga nsobola ofuna music w'abaana naye ng'okubanga nze posting ebintu account eriyo nga bwegambye eri mu Susan eri mu Aloysius and Susan Makula Bujingo era tuteekayo njiri naye enjiri era waliwo agimanaginga nga obuvunanyizibwa bwe kyekyo so naye ng'omuntu sirina mpozi WhatsApp era WhatsApp abaliko nze bensevinze mu simu yange kati naye Facebook sirina account siri ku TikTok nga Susan Nganze sirina budde bunonooza biri ebyo nja bigendako nga mbyetaaga sagala beera wantu weseetaagibwa era ngenda gendayoko omulimu gwange gwa njiri nakuteekayo bintu sirinayo product ndala ya kumaketinga naye nga ng'otusaze nnyo lwaki nze mbadde manyi obiraba era mbadde bwe bagenda ne bakola biki bangamba gulawo accounts zireeta sente zikola nze ezo sente za pressure sizisobola kubanga era munayo olina okukola sijja biyita bya kisiru naye olina okukola era okusigala ng'oli relevant ku social media ne relevance gye nnina olwaliro saagikolerera kati ate nzireyo nnwane nze siriwo okuimpressinga abantu so sibisobola